Bobi Wine yakoma kuvuganya mwami Museveni yekka ku bukulembeze bw'eggwanga lya Uganda n'okumuwangula n'amuwangula. Olwali yali mu kuvuganya n'Abamerika. Bavuganya nabo ensi ziri zikabejja. Nga nazo ziri oyo yazikiikiridde. Essaawa n'avuganya n'omukyala gweta Hillary Rodham Clinton, mukyala yaliko omukulembeze wa Amerika bayitanga Bill Clinton. Yoga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono oluvannyuma lw'okuwangula awaadi eyakwata ku ddembe ly'obuntu mu ggwanga lyonna mu nsi yonna. Oluvannyuma lw'okuwangula awaadi eyo ate yanominatingiddwa mu awards endala era okusinga abalwanirira eddembe ly'abantu mu nsi yonna. Kyagulanyi Robert Ssentamu ekintu kino yakitandika nga ekyokusaaga, yakitandika nga ayagala kulabisa nnakyemalira, naye ate ebibala bye kimuviiriddemu kyongedde okumutunda naye yennyini ku levo y'ensi yonna. Kati wuuyo avuganya kulwanirira ddembe ly'abuntu mu nsi yonna. Bw'awangula awaadi eyo kitegeeza agenda kubeera omusajja asinze okulwanirira eddembe ly'obuntu ku nsi ku levo y'ensi yonna. Baavuganya nabo temuli munnayuganda mulala, temuli munnakenya, temuli mu Tanzania, wabula avuganya n'Abamerika, avuganya n'Abayitale, abasajja abasinga okulwanirira eddembe ly'obuntu. Singa abawangulako awaadi eyo kitegeeza nti agenda kubeera afuuse omuntu asinze okulwanirira eddembe ly'omwana w'omuntu ku lukalu lw'ensi yonna. Kyagulanyi Robert Ssentamu firimu eno emuwangulidde awards kati 6. Kiraga nti buli we bagirabako bakkiriza nti wamma byayiseemu muntu ayagala ennyo okulwanirira eddembe ly'obuntu, tayagala watali mirembe, ne byakola kyovula nti abikola ng'ayagala bya mirembe. Bangi balowoozanga nti lwaki tafuna emmundu n'ayeekera mwami Museveni, n'abagamba ekyange si kyakuyiwa musaayi, tulwanyisa bikolwa bya kuyiwa musaayi, ate sisobola kukwata kkubo lye limu. Ensonga lwaki yasazeewo okuyita mu mirembe ate ng'era akakasa nti obuyinza ajja kubutwala ng'akutte ekkubo eryo ery'emirembe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munnayuganda wenna ndaba gano amawulire oyinza obutagala ku TV za Uganda era oyinza n'obutagawulira ku radio za Uganda. Omanyi lwaki? Abantu abakyasinze obutayagaliza Uganda be bannayuganda bennyini, be basinga ate obutayagaliza Uganda. Singa likodi eno yabadde ekoleddwa mu Kenya oba mu Tanzania oba wansi ndala yonna nga si munnayuganda, singa yemboozi eri ku buli TV yonna mu Uganda, singa yemboozi eri ku buli radio yonna mu Uganda, singa yemboozi eri ku buli YouTube channel ya buli munnayuganda ne ku Facebook page zaabwe. Era singa bamwogerako nga eyakoze likodi eyo, singa bamwogerako nga bamutendereza okubeera omuzira ow'amaanyi enjasa biggu n'antawunyikamu. Olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yalondeddwa okuvuganya ku ngule y'omuntu asinze okulwanirira emirembe mu nsi yonna, si mu Uganda. Kitegeeza nti awo yasinga dda n'ayitawo, si mu Africa nti asinga mu Africa, nedda awo mu Africa yasinga dda n'ayitawo. Olw'okuba singa si yabadde asinga mu Africa okulwanirira emirembe, si ye yandibadde avuganya, wandibaddewo Omufirika omulala either gwavuganya naye oba nga yali mu kuvuganya nga Bobi Wine si yaliwo. Naye okuba nti yaliwo ng'Omufirika okubiisana n'okufaafagana n'abo baali mu kuvuganya nabo, ekyo kimu ku byengera ebinene ennyo Katonda byawadde ensi yaffe Uganda, ffe tebitayinza kumanya ng'Abannayuganda olw'obutamanya bwaffe oba oliawo n'obutategeera. Kubanga bali bana bokka mu nsi yonna, bali bana, naye bonna baavuganya nabo bakulembeze ba nsi yonna. Ye omukulembeze wa Uganda eyalondebwa abantu okulembera eggwanga lya Uganda era nga omukulembeze wa National Unity Platform ali mu kuvuganya
kungule y'omuntu asinga okulwanirira emirembe mu nsi yonna naye nga bavuganya nabo bo already bakulembeza ate bansi yonna. Muganda wange abo waali tewatuukika ne bwoba n'obuwumbi bwa ssente obwenkana wa ne bwoba oli mwana wa kabaka waawa tosobola kutuukawo wabula otuukawo lwa bisaanyizo ebyengule eyo. Avuganya nani? Bamba mmade mmanyi Bobi Wine nti yakoma kuvuganya Mwami Museveni yekka ku bukulembeze bw'eggwanga lya Uganda n'okumuwangula n'amuwangula. Olwali ali mu kuvuganya n'Abamerika. Bavuganya nabo ensi ziri zikabejja nga nazo ziri oyo yazikiikiridde. Essaawa n'avuganya n'omukyala gweta Hillary Rodham Clinton, mukyala yaliko omukulembeze wa Amerika bayitanga Bill Clinton. Kitegeza nti mu Amerika ye yalondeddwayo ng'omulwanizi w'emirembe ajja afaafagane ne Bobi Wine kwani anaatwala engule. Muganda wange eyo ranka bw'oba olina amagezi ng'otegeera bulungi eyo ranka ani yakirootako oba ani yakirowoozaako kyonna kuluyinza okukeera enkya ng'omunayuganda ayimiridde n'Omumerika bavuganya ku ngule egi nga si bya mizannyo tibya mipiira simanyi bikonde lagibe wabula ekikwa nga bukulembeze bwavuganya naye mukulembeze. Oyo mukyala yali kondoza General Secretary wa Security ya America obalungira Saddam ne gundi ne Libya. Ebiseera ebyo mukyala yali w'amaanyi nnyo mu gavumenti ya George W. Bush nga yafuga. Tiyakoma ku ekyo yavuganyako ku ntebe y'obukulembeze bwa Amerika. Oyo aba mukulembeze ali ku ddala ly'ensi yonna. Bobi Wine bavuganya naye. Omulala bavuganya naye Papa Francis. Oyo yakulembera enzikiriza y'Abakatuliki mu nsi yonna. Ali mu kuvuganya na Bobi Wine ku ngule etya emu. Owokusatu bavuganya naye bamuyita Ban Ki-moon. Oyo naye yaliko omukulembeze w'ensi yonna kubanga yali General Secretary wa UN. Ate nga manyi UN kibona kyansi yonna kiri worldwide. Oyo abo nno basatu babedde kiregeza nti bannantameggwa ate abava mu nsi zotasobola kuyisa mu maaso nga kumpi buli nsi buli omu mu nsi gy'ava esinga Afirika yonna. Ne Afrika nayo yasindiseeyo omwana waayo atazanyirwako mwizitasubwa agenda afaafagane n'abantu abo bali bana Bobi Wine, Ban Ki-moon, Hillary Rodham Clinton ne Papa Francis bali mu kabbinkano ani agenda okuwangula engule ey'omuntu asinze okulwanira emirembe mu nsi yonna. Njagala gwe Munnayuganda wenna ndaba Bobi Wine awo waali ne bw'aba tawangudde engule okutuuka obutuusa awo we yatuuse ekyo kimala bumaze okuba nti kiina we kitadde Afrika, kiina we kitadde Uganda ng'ensi mwava ne Afrika nga continent mwava nti ne mu Afrika muvuddeyo omuntu agenda avuganye ku ngule ey'abalwanirizi b'eddembe abalwanirizi b'emirembe nga tukimanye ekiri mu Afrika. Abakulembeze ba Afrika bonna bamanyikiddwa nga badikiteeta, bamanyikiddwa nga abatemu, ab'omululu, ababbi, abakenuzi, abali b'enguzi. Naye mu abo ababbi, ab'omululu, abatemu, abali b'enguzi ne mbanga mwavuddemu omuntu agenda ayimirire ne bali abasajja n'abakyala kwani anaatwala engule ey'omuntu asinga okulwanira emirembe mu nsi yonna. Muganda wange ne baba tagitutte awo wokka kyatuuseeko ranka nnene likodi etagenda kuva mu byafaayo. Abo bakiritu ne babeerawo baroda mu kiritu ne babeerawo nga Bobi Wine bamanyi n'omumanya mu nsi nti gyali olwaliwo gwe bali naye bwe ba ballot paper bagiriko bonna ne Bobi Wine bavuganya naye eyo ranka.
eyo ranka nene banji mu batategeera bulungi abava ne bagezaako okuzalawa documentary ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagituuma bye bagituuma ne bagiyita bye bagiyita ne bamujerega bye bamujerega naye essaawa eno muganda wange abazungu bo abobola baabo bategeera nnyo okutusinga ge mazima nti ekintu bwakiraba ffe si bwe tukiraba ffe tulabira kungulu ne bo balabako munda otusingako n'omusajja yonna alinyumyako naye wali mukwano gwange omuzungu nga tunyumyako eyo documentary ya Bobi Wine n'ambuuza naye bye tulaba bya ddala oba biri edited ne mugamba buli kyola mu documentary eyo nga bw'okiraba bwe kiri gw'olaba bakubye essasi kituufu baali mukuba gw'olaba bakubye oluyi baba baalumukuba gw'olaba bawolula nga bagenda bamukuba kituufu baamukuba ne mugamba temuliimu wadde ekintu n'ekimu kyolaba mu documentary eyo nga bakyeditinga bweditinze wabula buli kimu kiringa bw'okiraba byebyo nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'azatuuka ku buwanguzi obw'enjawulo abategeera amaanyi ga awards ezo bagategeera abatagategeera be bagezaako omuzalawa nga bamunafuya bakimanyi bulungi nti bwe banaamunafuya mbantu kijja kuleetera abantu okulowooza nti ezo awards temuli naye awaadi eri ku mutendera gw'ensi yonna omuntu agituukako taba mwangu nno kitegeeza nti Bobi Wine ayongedde okutunda kati ali ku levo ya nsi yonna kyokka ate ne gwe yagezaako okulabisa mu firimu eyo naye ali ku mutendera gwa nsi yonna okubeera nti bamumanyi bulungi ebikolobero bye luli yalinga mu kizikiza nga bamumanyi bumanya ng'omusajja asinze okulwa ku ntebe y'eggwanga Uganda naye olwaleero bategedde ekkala ze entuufu na lwaki akyalemedde ku ntebe si lwakuba nti bantu be bamulemezzaawo alemeddewo ku maanyi ga mmundu n'okola ku bannayuganda ebikolobero ebibaleeta okubatiisatiisa baleme okumuvuganya ani anaatwala engule ey'omuntu asinga okulwa n'emirembe mu nsi yonna muganda wange ne baba tagitutte awo wokka kyatuuseeko ranka nnene likodi etagenda kuva mu byafaayo